munnange neyanyeenya olulemberembe bw'awulira ebyakandeketerwa okufuuka nsalabijanjire akkalira obudeewo bw'ettogero mu luya n'alinda agenda okunigga. bw'owulira ebyo ate tobanga muvuza taddaate yeebuuzisa ti olubugabuga mu kawansazi makulu ki? omanya bumanya nti kanyomero kaago waguma kisuule nange ntanudde okubalingizaako yonna gye musinzira okuwuliriza ku makya kuno nti mutya nno yeebalese ebintu okubaganya okudalya nga nnakibira ezudde omulyo. kale kaakati kanteeke komekome ku ndaala nze mbalojjera ebyakkuutu okuwasa esserenga. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumekaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check supayasenga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Mpaawo dakika yabadde kuyita ku budde buno obw'ensononsi ku mutala Bukoto n'enkingizi wano ekiddedde kirabikanga ekyagala okuyitawo naye ng'akaneememulako kalabikanga gye bunaatuukira eyo nga mu ggwango wamaggwe nga kababula. Olupapula olwayitibwa The New Vision leka lwe luba lusooka mu 5 ku makya kuno. The New Vision awandiise ku mugguukiriro eno n'awandiika nti John Patrick Amama Mbabazi eyaliko Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Resistance Movement yaliko Ssaabaminisita wa Uganda nti wuuno Kakensa Gilbert baali baseka Bukenya yaliko omumyuka wa Pulezidenti wa Uganda baabano bayitiddwa bagende mu ttabamiruka w'ekibiina kya National Resistance Movement ekiri mu buyinza. Bawandiise wano omuko ogukunnyonnyola ebikwata ku babiri bano John Patrick Amama Mbabazi ne Bukenya bombi balabikidde mu kifaananyi ekirabise ku muko omujjuvu ogw'olupapula luno oluyitibwa The New Vision ku makya gano ag'olunaku luno olwaleero. Baabano wano jabbalaba n'ekifaananyi ekirala luno juuzi nti John Patrick Amama Mbabazi yasinkana Pulezidenti Yoweri Museveni mu ddundiro lye erisangibwa ekisozi eyo mu disitulikiti ey'Egomba. Ekifaananyi nakyo bakireese erudda wano ne bagambye nti bano bayitiddwa ku ttabamiruka ne bakuleetera n'ekifaananyi ekirala ne bagamba nti jo oba atandise okutuuka abagenda okwetaba mu ttabamiruka ono baabadde bayita mu kakunguntana okwetegereza ebintu ebirala naye byonna tibigenda mu ttabamiruka ono buli omu gw'alinamu essuubi. Waliwo amasomero agamu agasigadde waggulu ddala ku bubonero obw'essalira bwe gatwalirako abayizi abava mu kibiina ekyomusanvu okutuuka mu siniya esooka. Olunaku olwajjo gwabadde mulimu makunale gennyini amasomero bwe gabadde nga gateeka obubonero bwe geetaaga abayizi bayitemu okgenda mu siniya esooka. Baleese wano amannya g'amasomero ag'ebyafaayo nga gataddewo obubonero ne baleeta n'ekifaananyi ekyabaddewo bwe babadde nga balonda abayizi olunaku olwajjo naddala abo abaasaba mu masomero gaabwe. Omuko omulala gwe baleese wano gukulaga buli ssomero kwago agabaddeyo n'engeri y'obubonero gye bwalambikibwa butya bwe gatutte ku mulundi guno. Ndabawo amawulire amalala agawandiikiddwa muno ono awandiise wano mu mawulire ag'eggwanga n'agamba nti gavumenti egenda kweyambisa amagye n'ekitongole ekya poliisi okwaŋŋanga enzige. Enzige byebiwuka ebigwa mu katundu ne bitalekaawo wadde kantu konna akakiragala naye nti gavumenti ya Uganda esitukiddemu oluvannyuma lw'enzige okulumba ku muliraano mu ggwanga erya Kenya. Waliwo amawulire amalala agakwata ku musujja Congo fever. Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu esabye abantu babe bakkakkamu. Ndaba Jane Ruth Acheng minisita avunaanyizibwa ku byobulamu wuuno ate wabbali eri nendabawo Saropendi wuuno yabadde awaayo minisitule n'ebikozesebwa byonna eri amuddidde mu bigerero bina Nabbanja naye atandikirawo okwesa empiki eza minisitule. Mu The New Vision waleero mwe muli amawulire amalala gagamba ti gavumenti ku luno ensimbi zegenda okukozesa okuteekateeka okulonda okw'omwaka 2021 tezisinga obungi neewole. David Bahati mbezi wa minisita w'ebyensimbi ng'avunaanyizibwa kutegekera ebyenfuna by'eggwanga n'omulamuzi wuuno ojja kumulaba Simon Byabakama baabano babadde batudde mu paalimenti eyo nga bannyonnyola ebikwata ku nsimbi zino n'engeri gye ziyinza okwewolwamu ziteeketeeka okulonda okwa bonna kuba okw'amazima n'obwenkanya mu mwaka ogw'2021. Wansi wano waawano wagamba ti ensonga ezikwatagana ne Tyagiri Kasani basajja balaba ezikwata ku buwumbi 169 ziizino wano omusango gwayongezeddwayo omulundi ogw'okutaano. Ndaba wano ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abamu naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba tekifo ky'obwasaba minisita lwaki tekisangulirwawo ddala mu ssemateeka wa Uganda ekifo ng'ekyo ne kitaddayo kubaawo.
ojja kulaba Wilfred Nwagaba, wuuno wano ojja kumulaba, ndaba wano ne wuuno akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu paalimenti, babadde bannyonnyola ebikwatako ebyo bye balowooza ti bye biyinza okugisaawo ekifo kino. Abalamuzi abawerako bayongedde okujjululwa ne baggyibwa mu bifo ebimu ne batwalibwa mu bifo ebirala. Ndaba wano ebikwata ku Dr. Flavian Zeija, yabadde principal judge akulira abalamuzi mu kooti enkulu, ayina ebigambo bye yafulumizza wano mu kiwandiiko olutagajjo. Ssaabawoleza wa gavumenti bya Ruhanga asabye omubaka Ssebaggala yeetonde. Kiki ku Ssebaggala ono ojja kumulaba wano, bye bino muno bireeteddwa. Kaakati ne bakuleeterayo ebigambo ebirala wano. Ono awandiise wano n'agamba nti bino nabyo bikulu, ogwanidde obutabibuusa maaso. Ayongera okunnyonnyola engeri abantu gye bakolamu emirimu ne bafunamu ensimbi. Ne bakubuulira omubaka agenda okunnyuka egy'obubaka bwa Amerika mu Uganda, Deborah Malak, ayogedde ku by'obufuzi naddala nga bwe biyimiridde mu Uganda. Ku myaka 39 gy'amaze ng'agenda akola emirimu egy'okuba omubaka wa Amerika n'emirimu emirala egigwa mu kkowe lino, agamba nti mu Uganda waakoledde nawe aliko byalabyewo, naye avuddewo nga n'amagezi agawadde. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gagamba nti ekitongole ky'emmere mu nsi yonna World Food Program kiriko ensimbi ze kiwadde nga za mpeke eri abanoonyi b'obubudamu babeeko engeri nabo gye beeyagalira eyo gye baddukira. Baleese abasuubuzi b'emikono bwe bakaaba amaziga amazibu, babano ebintu byafiiridde mu nabbambula w'omuliro, akatale bwe kafuuse omuyonga. Bibino wano mu industry area ekyabadde eyo kyabadde kizibu okunnyonnyola. Kati amalala agali wano gakwata ku gavumenti ya Japan bwe yatadde emikono ku ndagaano ne gavumenti ya Uganda okubaako obuyambi bwebwa naddala buwalirirwamu akawumbi kalambe mu bukadde 200 ku nsonga ezikwatagana n'enguudo eziri mu byalo. Mu lupapula lwe lumu olwaleero muno mwe muli amawulire amalala agagamba nti abange waliwo ebintu ebimu bye tulina okwetegereza n'obwegendereza. Emyaka 34 egya National Resistance Movement, Paul Busharizi munnamawulire ayina bw'agijjukira era bw'agiwandiiseko ebigambo ebikulu by'onoosoma wano olwaleero. Mu lupapula lwe lumu luno mwe muli amawulire amalala gaagano wano ogenda galaba nti engeri abantu gye batambuzaamu ente mu ngeri emenya amateeka kivudde ku ngeri y'ebbula ey'akatale, mbwe abantu ne bagenda okulaba nga bagenda okufaawo bukalaga ne bagamba nti wakiri tetujja kufiira awo, katunoonye wano we tuyinza okufuna ku nsimbi. Ebigambo ebikwatagana n'okulima emmwanyi bye bimu ku ebyo birabikidde mu lupapula lwa The New Vision nkya ya leero. Kale nno bakubuulidde ebirala mu by'emizannyo ne bagamba nti ttiimu ya Vipers okumanya tesibazikweya kati yagobye kooki ow'e12. Kitalo kirabikidde mu The New Vision nkya ya leero. Abaagala okusiba akapapula n'ebirala ebigwa mu kkowe lino bakuba omuyindi nabyo mu ebiri era enki eno ne bakubuulira ttiimu za Bulaaya bwe ziyimiridde, ne bakubuulira ttiimu za wano bwe ziyimiridde. Kaakati ne bikwata ku liigi zonna obisanga muno olwaleero nti Star Times Stadium e Lugogo ennaku zino erimu ebbugumu. Daily Monitor awandiise wano n'agamba naye nti amasomero ganyweredde ku bubonero bwa waggulu bwe gabadde gafuna obubonero obw'essalira mwe gatwalira abayizi mu siniya esooka. Abasomesa basazeewo okubeera bwe batyo oluvannyuma nga kigambibwa bawaliriziddwa okuvuganya okutte wansi ne waggulu ng'abayizi abangi ddala mu kuvuganya okwavudde mu masomero ga primary nakwo kwakutte wansi ne waggulu. Wansi wano ndabawo Rosemary Kizza Sseninde, minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu masomero ga primary mu ggwanga. Yabadde aliko baasika mu mikono n'abamu ku bo nga basomesa, wabbali waliwo abasomesa ababiikira n'abalala bangi abeetabye mu Wuma Multipurpose Hall gye baakoledde omukolo guno ogw'okusunsula abayizi. Kati amalala agali wano olwaleero gaagano wano. Ono awandiise wano n'agamba nti wogere ku nkyuka y'obukulembeze Deborah Malak wuuno omubaka wa Amerika agenda okunnyuka gy'akoledde mu Uganda okumala akaseera. N'agamba nti naye ebyo byonna ng'obitadde ku bbali wabaddewo ebigambo ebingi n'ebintu ebirungi okutunuulira mu Uganda muno. Katonda yaddira Uganda n'agigonnomolako obwaliri obw'obutonde newankubadde ng'oluusi nti tubadde tutubutunuulidde nga babuvunaanyizibwa. Muno mulimu amawulire amalala gaagano wano gagamba nti pulezidenti owa Interparliamentary Union wuuno ojja kumulaba Gabriela Kwavsedi wuuno agamba nti sipiika paalamenti wuuno ddala ayimiriddewo nnyo mu nsonga ezitali zimu naddala ezikwatagana n'okuyitimusa ensonga z'abakyala awamu n'okuzisoosowaza.
ensonga ezikwatagana ne Uganda n'obulyake n'ebirala bibino wano nti byeyongeddeko wakiri okulungiwako okusinga embeera eri eyalabika obutakyawoomya Nakabululu nga buli lwe boogera ku Uganda ku by'obukenuzi oli agamba bwe nti leka ekiri eyo kitokota si kisaanikire. Bibino wano ojja biraba nti abavunaanyizibwa ku byendya n'ebirala balina bwe bapimye ebikwatagana ne Pulezidenti Yoweri Museveni ku ngeri gye yasalamu kiro ng'enjogera alinaku zino bweri. Ne baleeta ne Pulezidenti bwe yate atambula juuzi muno olugendo lwamutuusa ebirembo. Kati byonna ne babigatta awamu ne babireetamu eggulire liwezezza 2.3 eby'omuko. Muno mulimu amawulire amalala gagamba nti Uganda National Examinations Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga kikino kiyisa abayizi naddala ebigezo byabwe nga byakwatibwa. Bano bagenda kuyambibwako batya ogenda bisanga muno olwaleero mu lupapula luno luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor agambye nti akulira abalamuzi omujja mu kooti enkulu wuno aliko byayimirizza n'akyusaamu naddala mu nkyukakyuka y'abalamuzi abawerera ddala 6 abawerera ddala 7. Kakati amalala gali wano gaagano gagamba nti ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bawakanyizza ekiragiro kya Pulezidenti Yoweri Museveni okutaatira kampuni ya Kenya yiino ey'ebyamata. Abaka ab'ekibiina ky'ebyobufuzi Forum for Democratic Change bagamba nti wiiki ejja bagenda okuddamu okunaanika ebiraato olw'enkya ziryoke zivuge nga zoolekera ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga nga bajaguza emyaka 15 nga beesa empiki ez'ebyobufuzi nga bazeeseza ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Gavumenti bagyogeddeko ku nsimbi enneewole zegenda okukozesa naddala ku nsonga ezikwatagana n'okutegeka okulonda okwa bonna okw'omwaka ogw'2021. Museveni ayise John Patrick Yamama Mbabazi ndaba yali omumyuka President Kakensa Gilbert Bukenya bano bayitiddwa bagende beetabe mu ttabamiruka w'ekibiina kya National Resistance Movement mu kisaawe Namboole wali banaabanga batunulira ensonga ezikwata ku kibiina ky'ebyobufuzi ekikulembera Uganda ebiro bino. Kati amalala gaagano wano gagamba naye kaweefu baakoleddwa okutangira okuyiguluka kw'ettaka n'amataba ayinza okuvaamu akalungi kyebavudde bakuleetera omuko mulamba ne gujjula ne bakwata n'omuko ogwokubiri naye nga waliwo ku bbali akutte ku ttama wamaggwa empaniro zino nga teziyinza obutava ku ngoma etejiira mu luyiira. Ebyabaddewo eyali omubaka ow'e eyali akiikirira Lwengo mu Paalamenti wuno ojja kumulaba wano Getu Leader Nakabira bwe yabadde ng'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Abantu bayogedde ebyakasalo ebikikinike n'ebirala ebigwa mu kkowe lino n'abalala ne boogera ebyobufuzi ebyatuusiza embeera eno naye obutalabika bulungi mu kuziika eyali omubaka ono eyali akiikirira disitulikiti y'e Lwengo. Ono yaziikiddwa mu disitulikiti y'e Sembabule eyo mu ggombolola y'e Mateete. Kati amalala agali wano olwaleero gaagano g'ogenda okusanga gagamba nti gavumenti egenda kuddaabiriza omwalo ogw'ejjinja eyo wamma gwe gutemagane nga mukene nga gusobola okukola obulungi emirimu gyagwo nga mpaawo omuntu yenna ayinza kwewanika mutima kakube okubaako engeri ey'okukyekeerwa. Kati muno bakuleetedde ag'ebyenfuna gaagano gafa tulo onoogasoma olabe. Ono n'agamba nti naye ebibuuzo by'ekyomusanvu byetaaga okujaganya n'okusagambiza buli muntu aba n'endowooza ye ate n'endowooza ye kiba kya bugagga kye. Bakuleetedde ebyenkomerero ya wiiki ne baleeta abayimbi n'ebifo mwe banaasanyukira ne bakubulira n'abalala gye baasanyukidde abamu ne basanyusibwa ate abalala abantu ne basigala nga beebuuza obanga ddala ensimbi zaabwe baawaddeyo kumpi za ndola nga kye baafunyeemu si kyekyo. Mulimu amawulire amalala wano agakwata ku ngeri y'okufunamu emirimu mu lupapula luno luyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor akuleetedde naye ebyemizannyo n'agamba nti Golola wuno ate bazzeemu ne bamugoba. Golola ono mu ttiimu yiino ey'omupiira ojja giraba wano eya Vipers ti wuno yazzeemu ne bamugoba baleese ekifaananyi wano ng'alabika ng'asobeddwa ekane mu kibira ng'agamba naye bano bayinza kuba bantu ba kika ki. Ebikwatagana n'ettiimu ya ggwanga y'omupiira ogw'ebigere The Cranes nabyo tebabikulekeddeyo babireese mu lupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumekaya woma. Yuga Check kasofune tuta. Yuga Check super yasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Weewaawo kati bukedde wuno yanzizza 5
lwaki obufumbo bw'abaserebu busasika bakuleetedde emikowa ginda bagigina 3 Miramba naye baleeseewo ebifaananyi wano baserebu bwe basinze kuleeta baserebu bayimbi era onoobalaba wano olwaleero olabe n'ebikwata ku ebyo bye boogerako olabe bwe biyimiridde. Kyenva nsoma wano nendaba ebigambo bino ebiwandiikiddwa mu lupapula luno nga bingiko naye gwe bisinga ku byo onoobyesomera. Baleeseewo ebifaananyi wano eby'abaserebu abakukuutivu ne baleeta emikowa ginda bagigina 2 beddu. Kati gonoogattagatta olabe bwe biri ku makya gano ag'olunaku olwaleero. Lukwago Eryasa Lord Mayor w'ekibuga Kampala asazeewo okubawa ebintu bya KCCA abangi obukadde wa siringi 741. Koye nti akateeyanira akafa omutego leka nange wakiri nkwakwabuke ne bino ng'oli abadde atudde bwadda ku kyoto bw'aba amaze okukuba omweso gw'okugerengejja. Muno mulimu amawulire amalala agagamba nti abadde omubaka wa Amerika mu Uganda Deborah Malak asonze kubirumira mu Uganda ey'ebiro bino. N'agamba nti yayogera kati nga musezi agula essowaani ebisinga ku byo bwe wanaabanga waliwo ababigoberedde bayinza okutebenkeza Uganda mu biseera ebijja ne yeeyongera okweyagaza. Amasomero agalonze bwe gatwala mu siniya esooka nabyo babikuleetedde ebikwata ku ebyo bye baakoze. Kaakati ne balyoka bakubuulira ne bino ebiri wano. Ono n'agamba nti nze bw'onteekamu ebinusu n'ennyirira awo oba ompangudde mwana muwala oba yaani ono naye mboozi yagudde amakerenda mwattu era gye byafundiikiridde wuuno ojja kumulaba mu bifaananyi bya mirundi 2 mu ssanyu lya Bukedde afulumya olwaleero. NRM eyise embabazi ne Kakensa Gilbert Bukenya Enamboole bibino muno olwaleero ne bakuleetera wali wabbali omubaka wa Amerika atadde akaka bwe yabadde asiibula Deborah Malak onoomulaba wano n'ebigambo bibyo byabadde bwe bimu ku byo byakaayeemu okukira omususa naye ne bagamba nti tugendere awo. Mu lupapula lwaleero lwa Bukedde bwe bakubuulidde abaana bwe beetonze okukweka omulambo gw'omubaka Nakabira ojja kusanga wano ne bakabona abaavudde ku Ekereziya Lutikko ekitovu tibakaanyizzaamu ng'embeera etandise okusajjuka. Musajja wa Trump akoze olutalo mu lukiiko olumugoba onoobisanga muno olwaleero mu nabyo mu 2. Kati wabbali wano ne bakugamba nti abakolera mu usaafi balwanye n'abatikkira ku kkubo onoobisanga muno olwaleero nabyo ne bakubuulira ab'ensuma bwe baafunye katikkiro mu 2 nnyo mu lupapula lwa Bukedde ono. Sanyuka ne wiikendi mwali nnyo ojja kumulaba. Ab'ebukasa batabusa olw'enfuufu ne bagamba nti eriyo etuuse n'okubaleetera okulumira ku mibiri gyabwe. Kati ne bakuleetera ebisinga ku byo bino ebirala. Ndaba wano David Lutala avuddeyo ku ttemu erimalawo eggwanga onoobiraba muno bino babiwandiseemu eggulire. Kaakati ebisinga ku bino nabyo ebirala onoobisanga muno mu biwandiikiddwamu bingi ddala. Bukedde olwaleero agambye nti yanfunira omulimu mufiirako ebituuse ku bantu mu mukwano onoobisanga muno olwaleero. Kaakati ebisinga bino wano ojja mulaba nti ono sikata abasibe bamwe wagguleko ojja kumulaba wano nabyo bino wano ojja biraba ku makya kuno. Abalwanyisa nsamba tujja kubalombera edduwa biri muno nabyo mbiraba muno olwaleero. Kaakati ne bakubuulira ate amalala mu lupapula lwe lumu olwa Bukedde ono n'agamba nti omuliro ogusaanyizaawo bya bukadde emukono. Kati ne bakubuulira ono n'agamba nti siyinza kuganza mwana na kitaawe naye yabadde ani ono. Zino no mboozi zaabadde zikyamula nga bw'onoozisoma naawe olwaleero. Waliwo omuko gw'obusiraamu ogufulumye gugamba nti ebintu 10 by'oba otunuulira bw'oba onoonya essomero ly'omwana wo. Baleeseewo wano ne bakyekati nga balina amagezi ge bawa ku nsonga zino zitomala gapaala bupaazi oyinza okukifuwa ng'okizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe tiryange litobye ebirenge ly'enjobe esulawa. Minisita obuwazeemu okubalabula n'alabula National Council of Sports kitongole ekivunaanyizibwa ku byemizannyo n'ebibiina by'emizannyo n'aga nti yetakola na babbi mbwe abantu abadde balimu engalo empanvu batandika okulya akamanyi ng'akoza n'owebbwa tebadda mu lwatta omwami nalumanya tekyakulobera okulwogera kyali ki bwe yabatemezaako ng'obudde bukyali muteremu ettanira embeera gye mugenda okuyingiramu empya eya minisitule evunaanyizibwa naddala ku byemizannyo. Bannange kabiri nago obulungi bwe bwamulobera okuwanvuwa ate omuguya gunoonya ngobero awo nagwo ne gulyoka gwefunira ensenda matama akutemyako olinda wambazzi. Kaakati nze maze okuwa embuzi n'omugwa nagwo ngukuteereko. Akadde kandiridde munoba so gwe ky'okola bw'onookwata mu nsawo yo n'omala weegulira kopi ebisigadde gw'ona epimira. Mwebale kwettanira kanyomero kano kaago bataayi kubanga munange obuyambi tebuba bw'omu enkuyege zisuza ebitulume.
akadde sikyalina nze kankuba olutaliga sibya musambandu mu Myansa kiro. Obwewuumi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Semba ne Yuga Check. 20 years of serving Uganda.